kyokka banikayingidde. Hey! Ngenda okuba ate nga nkuwaako lisiti gye nsobodde okuba ate nga nzingazinga. Emyaka 58 bukyanga Uganda efuna obwetwaze mu kadongo kamu kyo kitambudde kitya kadongo kamu yekka, si bayimbi balala, kadongo kamu jjukira. Kati embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula gwesookerako yennyini y'omukulu gwe bayita Eri Wamala. Mu Uganda yono yasookera ddala okuyimba kadongo kamu, wabula n'asobola okuba ate nga yamuvaamu olw'embeera yali agamba nti abayimba kadongo kamu tebaasoma, badongodongo tebategereka, olw'embeera nti ono omukulu yali yasomako ate nga bayimba kadongo kamu baali tebaasoma, bakoma mu P1 P mu mbeera eyo. Kati Eri Wamala yalabanga ebintu bya kadongo kamu biringa bya kidongo bimuzza wala, ye n'agamba nti nadda mu music we. Okitegeera y'omukulu Eri Wamala yasookera ddala mu byafaayo bya kadongo kamu mu Uganda, yayogerwako nti yasooka, wabula ng'owokubiri gwe kutegeeza ye Christopher Sebadduka gwe bayita jjajja w'abayimbi. Jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka, nga Eri Wamala asobodde okuba ate nga akivaamu. Christopher Sebadduka asobola okuba ate nga atandikira wano okuba ate nga avugaavuga ensonga y'akadongo kamu. Era y'omukulu ono yasobola okuba ate nga asooka okuŋŋaanya abayimbi ne bakola ekibiina. Ono jjajja Christopher Sebadduka yasobola okuba ate nga atandisa myaka 58 asobodde okuba ate nga mujjayo, asobodde okuba ate nga naye mu byafaayo asobodde okuba ate nga atambuliramu. Omukulu owokubiri gwe bayita taata w'abayimbi oyinza omuyita Matiya Luyima. Ono ye yasinga okuba ate nga ayimba ennyimba ez'ebitundu ebingi. Oyinza okunoonyako oluyimba lwe bayita amaka ga Sepiriya, kuliko ebitundu 10. Oyinza okuba obadde tokimanyi. Ye yaleeta omukulu gwe bayita Fred Sebata, yaleeta Kasozi, Kasule n'abala bangi nnyo be yasobola okuba ate nga aleeta omukulu gwe bayita Matiya Luyima. Gwe njongeddeko omukulu bano mbagassegase ngenda kuba ate omukulu bamuyita Fred Sebata. Ono yasookera ddala yasobola okuba ate nga ateekawo essomero eri bayita Matendo Demonstration School. Yasobola okuba ate nga abayimbi bangi nnyo abakadongo kamu mu basobola okuba ate nga basibuka, basobola okuba ate nga basomera. Bayimbi bangi nnyo abali mu kisaawe ky'akadongo kamu abasinga gye basobola okuba ate nga bayita ne basobola okuba ate nga akadde kano baafuuka ab'ettabo. Ye Fred Sebata asobodde okuba ate nga akoze ekyenjawulo. Omukulu gwe bayita Moses Katende yasooka okuzannya ebitundu. Ono gwezzeeko omukulu gwe bayita Moses Katende yasobola okuba ate nga yasookera ddala olw'embeera nti yali muyivu nnyo, yali yakenkuka era ng'afuna yakuguka mu MDD. Yasobola okuba ate nga atandika ebintu by'ebivvulu. Omukulu ono Moses Katende yasobola okuba ate nga akitandika ddala. Omukyala gwe bayita Rosette Nakubulwa, ssenga w'abaana, ye mukyala yasookera ddala okukola ekibiina kye bayita Wookulira Melodious Singers abajjukira obulungi myaka 58 nensobodde okuba ate nga muleeta. Omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi ye muyimbi w'akadongo kamu ow'ettutumu yasooka okwerangirira nti alina obulwadde bwa siriimu. Yali mpagiruwaga nnyo, yasobola okuba ate nga akwatako bayimbi nga Basudde, Kafeero ne Walukagga. Awo nno mbagattidde awo bonna. Ate omukulu gwe bayita Diplo Kusega yasooka okuba ate nga asookera ddala okukola studio eyasobola okuba ate nga etaasa abayimbi b'akadongo kamu okwolekera e Kenya olw'embeera nti abasinga baali bagenda Kenya ne basobola okuba ate balikodingira eyo. Nabano osobodde okuba ate nga mbagattidde wano Pojo Bukafeero, Amani Basudde, Sebata be baasinga ettutumu mu kadongo kamu. Ne woba obuuzizza omwana agamba nnyimba ki ez'akadongo kamu z'omanyi, bw'aba toyogedde Kafeero ayogera Basudde oba Sebata oba Kasozi. Mu mbeera eyo nabasobodde okuba ate nga mbajjeeyo. Omukulu omulala gwe bayita Katose Kandi, ono yakolako ekibiina kye bayita Bazira Gita Singers. Ye mukulu oyo yasobola okuba ate nga akola bingi nnyo ne studio yasobola okuba ate nga bakolewo studio. Omukulu oyo owakase abamujjukira obulungi ne yakola ekyenjawulo. Omukulu gwe njagala okuba ate nga akuddirako omukulu gwe bayita Ssaalongo Deo Sebuguzo. Ono mu kadongo kamu y'omu ku byafaayo yasinga oluyimba lw'akadongo kamu oluwanvu. Oluyimba bayita Nakatudde lwa ddakiika 28 ne sekendi za 38 mu byafaayo by'akadongo kamu. Omukulu gwe bayita Peter Balijidde yasobola okuba ate nga ateekawo ekintu kye bayita Saike, oba abantu abamu bakiyita stage. Edda bateekangawo biwempe, kati nga gurupu ez'enjawulo bakozesa biwempe. Kati ono omukulu Peter Balijidde ye yasooka okuba ate nga agunjawo kye bayita Saike oba mugiyita stage. Kati olwo olugoye olwawula nti abayimbi bali eri manju n'eno ne bagiyita Saike. Yali mu kibiina kye bayita Kawempe Golden. Omukulu gwe bayita Sulaiman Mayanja yasooka okuyimba ennyimba z'Oluyisiraamu era n'okuteekamu ebivuga eby'Abazungu. Ate ng'omukulu gwe bayita Moses Buzigi
oyo yasookera ddala okufulumya teepu ey'obuyisiraamu mu mwaka 1997. Ate ng'omukulu Dani Mugula yasooka okuba ate ng'ayimbisa eggono mu kadongo kamu era n'afuna n'ekirabo omuyimbi asinga empisa mu mwaka gwa 2000. Ate ng'omukyala gwe bayita Nakalanda abamujjukira obulungi, omukyala yasooka okuba ate ng'asookera ddala mu bakyala okusuna gita, yasobola okuba ate ng'akola bingi nnyo. Ate ng'omukugu gwe bayita Lozio Nyago yasookera ddala okuyimba kadongo kamu mu Lusoga. Ate ng'omukulu gwe bayita Abudu Ziwambaza yasooka okuba ate ng'agunjawo gye bayita posta oba ebipande ebyo bye mulaba. Edda baateekangawo obupapula ne bateeka ku buti ne balangalanga mpola mpola. Kati omukulu ono yasookera ddala mu 1982 n'aleeta posta n'agiteekawo ku myaka 5 mu 8 asooka oyita ku